Abazanyi n'abakulembeze b'emizannyo nga bakulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina ky'emizannyo gya Olympics William Brick tebalutumidde mwana okukakasa ebyuma ebibatoneddwa. Kino kibadde ku kitebe kya Uganda Olympics Committee Lugogo. Brick mwategeerezza nti abavuzi b'amaato abaliko obulemu bagenda kuganyulwa kinene mu byuma bino. Ategeezezza nti ekibiina kya Uganda Olympics Committee tekigenda kukoma ku biweereddwayo wabula kyakuvaayo okutaasa omuzannyo guno ogulaze nti guliko gye gulaga. Bigenda kuyamba team Uganda ya rowing okwetegeka mwaka guno balina All Africa Games era balina emizannyo eja qualifying eja Olympic Games omwaka ogujja. Kati equipment eno egenda kukozesebwa abazanyi aba Para Olympics, abazanyi abalema n'abalala abasobola okukozesa equipment. Ebiweereddwayo mulimu ebyuma ebisambibwa okuleeta amaanyi saako ebikwatibwako mu mpaka byakuyamba abalina obulemu saako n'abazannyi okuba abalamu. Ekibiina ekivuga omuzannyo gw'abalema mu ggwanga kikola kyonna ekisoboka okulaba nga ttiimu y'eggwanga ey'abazannyi 7 batendekebwa mu Italy okuva nga 7 okukoma nga 17 omwezi gw'okubiri omwaka guno nga beetegekera empaka za Olympics. Eno basuubirayo okubangula abatendesi b'omuzannyo gw'amaato saako okugereka abazannyi abana abasinze okukola obulungi e Italy. Abazannyi abalina obulemu ku mubiri ebyuma bino bibakyamudde ng'essira basinze kulissa ku mpaka za 2016 ezinaayindira e Brazil.